nti omuntu ategeera ayinza okukola ekintu ng'ekyo. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك ايونو ممبيرا جووليا تكنيميزا تبلو كل نفس ngabwa agamba mu aya nti yawma tubla sarail tablu kullu nafsin buli mwoyo gugenda kubeera nga gwanjulibwa ebyo bye gwakola ma aslafati ebyo bye gwakulembeza okukola ku bulamu bw'ensi. Allah kyagamba nti tugenda kubakuŋŋaanya wamu mwenna tusooke tuggyemu abali abasamize n'ebyo bye baasinzanga tubibuuze bituddemu era bigambe nti Allah ffe yatuwaako obujulizi nti mwali mutusinza ffe twali tetubitegeera na bitegeera nti mutusinza. Ekyokulabirako mpozi wano nga mu Uganda akabonero akakulu ak'eggwanga ye ŋŋaali, naye ng'obuuzizza ŋŋaali nti ekitiibwa kye tukuwa okimanyi, mu butuufu ayinza okukakasa nti nze nali simanyi nti munjawula ku binyonyi ebirala, era mbeewuunya okubeera nti mumpadde enkizo ey'ekika ng'ekyo. ŋŋaali singa oba omubuuzizza n'ebinyonyi ebirala, obwo bwe bujulizi bw'ayinza okukuwa nti nze nali sikimanyi nti ekitiibwa kimumpa kifaanana kityo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti n'abasinza ensozi, abasinza amayinja, abasinza lubaale n'emiti, emiti gyo tegimanyi nti ekitiibwa gye mukiwa gyenkana bwe kityo, era giryewuunya okubeera nti abalina amagezi mwakozesa amagezi gammwe mu ngeri enkyamu ne gatabayamba. Allah alyoka agambe ng'amaze okubeera nti awuliriza ebyo ebiriba byogera mu byasinzibwanga, era nga byekubira enduulu nti Allah yabiwaako obujulizi nti byo tebyali ku nsonga ya kusinzibwa, era nga bitwewuunya bujega. Agamba hunaalika tubla kullu nafsin, eyo nno kati buli mwoyo gugenda kwanjulirwa buli kyonna ma aslafat kyegwakulembeza okukola ku bulamu bw'ensi. Balikyukira emyoyo emirala, buli mwoyo ne bagubala mu ngeri yaagwo, ne bagulaga akawonvu n'akagga ebyo bye gwakola ku bulamu bw'ensi. Waruddu ila Allahi maulahum, bagenda kuzzibwa eri Allah oyo omutaasa waabwe, alhaqu ow'amazima, wa dalla anhum ma kaanu yaftarun, abantu bonna abasinzanga ebyobufere bigenda kubabulako n'okubeegaana ku lunaku olwo olw'oluvannyuma nti mbutuufu byo byali tebimanyi na kumanya nti mwali mubiwa ekitiibwa ekyenkana n'ekya Allah. Biryewuunyizaawo nga tujjudde obuswavu, nga tujjudde ebyenyi byaffe okubeera ng'ebiriko agazikiza agakutte tibitibi ag'ekiro nga tisirina ssanyu lyonna. Ebintu ebisinzibwa ebyo bigenda kuwemukira bannannyini byo ku lw'okubanga nti byo tebikimanyangako nti omuntu alina amagezi asobola okusinza byo, era byo tebikimanyi nti tubisinza. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل bagambo bambuulize man yarzukukum, abo abasinza ebyawongo ani abagabirira, minasamaayi okuva mu bbanga awo okubatonyeseza enkuba. Wano enkuba egenda n'etubula naye ng'ebisinzibwa mu nsi bingi, naye ne batasobola kubiraajanira kutuwa mazzi. Allah akyalenjinga nti ani ayo abagabirira okuva mu bbanga awo mbire n'abatonyesereza enkuba atali Allah. Wal ardi, ye ani abagabirira okuva mu ttaka awo nga bye musize yayinaako obuyinza ku byo, n'abibalekera ne bimera ne bikula bulungi, ne bitafa musana, ne bitafa mazzi, ne bitamenyebwa kibuyaga, ne bitakubwa muzira. Ani alina amaanyi ago? Amma yamliku sam'a wal absar, ye bannanga ani yabateekako amatu muwulire ko n'amaaso musobole okulaba ebyetaagisa okulaba? Waman yukhriju alhayya min almayyit, ani afulumya ekiramu mu kifu? Wa yukhriju almayyita min alhayy, n'afulumya ekifu mu kiramu. Ani alina obuyinza obwo? Omusiraamu asobola okuzaala omukaafiri, so nga n'omukaafiri asobola okuzaala omusiraamu. Ani afulumya ekifu mu kiramu? Ye ani afulumya ekiramu mu kifu? Waman yudabbiru al-amra, ani
kamalawo byonna akola ku nteekateeka z'eggulu n'ensi akuwa obulamu n'akuwa obulwadde so nga atakuwa obulamu oluusi n'abukujjako n'ofa ani alina enteekateeka y'ensi yonna agiinako ekiragiro ekisembayo fasayaquluuna Allah abategeera n'abatategeera bajja kukiddamu nga kituufu nti Allah yakola ebyo fakul kale babuuzo bagambe baŋŋambire afala tattaquun kale lwaki temutya Allah oyo nga gwe musinza ate ne mutagala ne musinza ebirala ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فذلكم الله ربكم الحق oyonno ye Allah wammwe omulezi wammwe w'amazima asaanidde okusinzibwa akola biri ebitalina akola okuggyako ye famaatha baada alhaqi illa ddalal tewaliyo oluvannyuma lw'okulaba ekituufu okuggyako ng'ojja kulaba bubuze amazima bw'oba ogalabye nti ebyo Allah yabikola ge mazima w'alina okusinzibwa bw'otookola ekyo ojja kubeera nga buli ky'okutta ekyokusinzibwa ojja kubeera obuze fa anna tusrafuun ye ngeri ki gye mutagala ne mubeera nga muwugulwa n'essaani n'abajja ku mulamwa ng'ate mu njogera mulabanga abategeera mu njogera tulabanga abategeera ate mu bikolwa ne mukola birala saani lwaki abawugula okwenkanaawo كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك بوكتن وكفد بشاكا كتيشيغامبو شاكا تونداو على الذين فسقوا قوابا بربكانت وكفد بوبونوني أنهم لا يؤمنون شاكا كتانت سباكو كيرزا ودينجي بيغامبو بيوليا بيبوغيرا bitegeerekeka naye ng'enkola y'emirimu gyabwe tetegeerekeka abo be baakakatibwako ekigambo nti si baakukkiriza era baakubonerezebwa قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل bagambe هل من شركائكم abaffe mu ebyo bye musinza man yabda'u al-khalqa mulimu ekyatandikawo okutonda ekintu nti kyekyatonda kintu gundi thumma yu'iduhu oluvannyuma nga mukakasa nti bwe kiriba kifudde kyekikiinako obuyinza obulikizzaawo mu bulamu bw'enkya kulillahu yabda'u al-khalq bagambe nti Allah ye yatandikawo buli kintu kyonna mu mbeera gy'okirabamu mu butonde bwakyo bwe kyatondebwamu ye yakitandikawo nga talina waalabira thumma yu'iduhu ate oluvannyuma lw'okuba nga kifudde era yamanyi butya bwalikizzaawo fa anna tu'fakun ngeri ki gye muyinza okuwuguka ne muwugulwa okuva ku kituufu ng'ate buli nsonga tugibasengekera bulungi nga mugitegeera tutambula nammwe ate munsinza ne mubaliga قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل باgambe obongere هل من شركائكم abaffe mwabo be musinza be mutugattako man yahdi ila alhaq mulimu asobola okuluŋŋamya omuntu n'amuteeka awali ekituufu kulillahu bagambe nti Allah yekka yahdi lilhaqi yaluŋŋamya omuntu n'ategeera amazima afaman yahdi ila alhaqi abaffe oyo aluŋŋamya omuntu n'amutereeza awali amazima ahaqu an yuttaba'u ye mutuufu ow'okugoberera am man la yahiddi illa an yuhda oba oyo atasobola kuluŋŋamya okuggyako naye nga yeetaaga okuluŋŋamizibwa fama lakum kaifa tahkumun mubadde kiye ebintu mubitematema mutya mubiramula mutya mmwe namula yammwe mbwongeera etya ebyo byonna bibuuzo Allah atutalenjinga tugenda naye mu layini naye ate enkomerero ya byonna ate ne tutagala atwewuunya mu kubeera nga tutambula naye ate oluvannyuma ne tuva ku mulamwa وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم
abasinga obungi bwe tubeetegerezza tebalina kye bagoberera mu kusinza kwabwe illa dhannan okuggyako ebintu obulowooza bakadde baabwe baatuula ne balowooza ne bateekawo ebintu ebisinzira ku ndowooza zaabwe ne bateekawo ebintu ffe tunaasinzanga mpewo naye nga ddala omuntu bw'aba akuwadde empewo nkakasa aba talina kyakuwadde so ng'ate wano abantu beenyumiririza nnyo mu kutereeza empewo zeewaabwe amakulu nti tebalina kye batereeza okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe babulizabuliza mu maloboozi ga sitaani Allah aga nti abasinga obungi bw'obatunuulira tebalina kintu kituufu kye baliko kye bagoberera ekiriko kye bayinza okusimbako engalo illa dhannan okuggyako ebintu obulowooza nti abantu baatuula abazeeyi ne balowooza n'abaana ne bagoberera naye Allah ategeeza nti inna dhanna mazima endowooza obulowooza la yuguni tesobola kubeerako kyekuyamba era kyeggasa min alhaqqi shay'an ng'amazima gabadde gazze n'akamu n'akeddagala ekintu ekyalowoozebwa obulowoozebwa tekisobola kubeerako kye kiyinza kugasa singa amazima go gaba gamaze okuyingirawo tekisobola kubeerako kye kikugasa n'akamu n'akeddagala inna allaha alimun bima yaf'alun Allah byonna bimanyi nti bye bakola bya bulowoozo bya bufere naye ng'amazima nabbi sallallahu alaihi wasallam agaleese geegokka agasobola okukugasa naye ng'ebyo ebyobufere n'ebulowoozo by'abakadde bammwe tebiina kye biyinza kubeera nga bibataasa n'akamu n'akeddagala Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayagala tutambule. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى eno Qur'ani tebeerangako nti bigambo bya bufere min dunillahi nti baabiyiyya buyiyya tebyava eri Allah nedda bigambo bituufu ebyavviira ddala eri Allah subhanahu wa ta'ala nabbi tayiyyanga biyiyye nti yabyeteereddewo abeerenga amatiza nabyo abantu tikisoboka walakin naye Qur'ani eno bw'oba ogyetegerezza obulungi tasdiqa alladhi bayna yadayhi ekakasa bulungi nnyo ebitabo ebyagikulembera nti si yesoose era ne nabbi ono si yasoose waliwo ebitabo byekooneramu nti byaliwo ne bannabbi nti bajja nabbi sallam atambulidde mu kisinde kyabwe wa tafsiila alkitaabi la raiba fiih Qur'ani eno gy'olaba eyannyonnyola ddala bulungi nnyo ensonga zaayo zonna era nga teriimu kubuusabuusa min rabbil alamin yava eri Allah subhanahu wa ta'ala oyo omulezi w'ebitonde. am yaquluuna iftaraa qul fa'tuu bisuratin mithlihi wad'uu man istata'tum min duni llahi in kuntum saadiqiin. am yaquluuna iftaraahu nandi kibagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama yajeeterawo nga kintu kye kya bufere ayiya kiyiiya abeerenga amatiza nakyo abantu kul bagambe fa'atu bisuratin mithlihi naffe mutuleetereyo essuula emu erabika nti efaanana ne Qur'ani eno nga nakyo nammwe muyiiyizza biyiiye bw'aba nga yayiiya mukuŋŋaana amajinni n'abantu nammwe mutuyiiyizzeeyo ekyenkana mu maanyi ge Qur'ani eno essuula emu. Wad'u Allah bachalinjinga nti musabe man istata'tum yenna gwe muba musobodde majinni n'abantu abayambe min dunillah atali Allah in kuntum sadiqin bwe mbanga kyemwogera kya mazima nti ebigambo bya Qur'ani bya bufere nga nabbi alimba bulimbi yabiyiya nammwe mukowoole oyo gwe muba musobodde okubayamba kabeere majinni oba mbantu muleeteyo essuula emu bweti ng'ezitowanga essuula eri mu Qur'an ikisoboka nga bwe kyalema abaaliwo naffe abaliwo era n'abalijja. bal kadhabuu bimaa lam yuhiituu bi'ilmihi walammaa ya'tihim ta'wiiluhu kadhaalika kadhaba alladhiina min qablihim fanzur kayfa kaana 'aaqibatu adh-dhaalimiin. bal wabula ebyo byonna bamala gabyogera naye ng'ekituufu bakimanyi kadhabu bima lam yuhiitu biilmihi basazeewo okulimbisa ekintu ekyo kye batasobola kumanya olumanyi olukyetooloola
olwannamaddala walamma ya'tihim ta'wilo naye bakakase nti ekikyabaleetedde essagaliko ekikyabaleetedde olunkulu tebannaba kujjirwa kibonerezo kijja kunnyonnyola butuufu bwa Qur'ani eno. Kadhalika kazzaba alladhina min qablihim, bwekityo bwe bajjanga balimbisa abaabasookawo naye ekibonerezo bwe kyayingiranga weekinnyonnyola nti ddala ebintu ebibadde bisomesebwa amazima abo bakkirizanga. Gamba nga Firaawo yakkiriza ku ssaawa envannyuma nti nzikiriza Musa ne Haruna nti bayye, naye nga tekikyagasa. Na bano balimbisizza ekyo kye batasobola kubeera nga bakimanya mu bukakafu bw'okukimanya, naye ng'ekibaleetedde akajanja ako n'akatinko ak'obulimbiso bw'ekika ekya waggulu tebannaba kubeera nga bafuna ekibonerezo ekiva mu kumatiza abantu abo nti ddala kino ekigambo kya Allah. Allah agambye kadhalika bwe kityo kazzaba alladhina min qablihim, bwe bajjanga balimbisa abaabasookawo. Fanzuru naye gwe amanye ebyafaayo by'ensi eno tunula olabe kaifa kaana akibatu dhalimin, yabanga etya enkomerero y'abalyaza amaanyi eri amateeka ga Allah. Mu butuufu ebintu tebyagendanga mu ngeri nnungi. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم muli mu bantu abo abawarabu bolaba abali mu Makka obudde obwo man yu'minu bihi, abaasalawo ne bagikkiriza era ne baba basiraamu abannamaddala. Waminhum, ate mu bantu b'omu Makka omwo man la yu'minu bihi, mulimu abaagaanira ddala ne bakomba kwerima ne bagaana okugikkiriza. Wa rabbuka a'lam bil mufsidin, naye Allah wo akimanyi bulungi nti waliwo mu nsi muno abantu abateekeddwa okuba nga bo boonoonefu era boonoonyi, era be batajja kubeera nga bakkiririza ddala ekitabo kya Allah kino nti ddala mu butuufu kyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك bwe babeera nga bakulimbisizza nga bo be basazeewo abatajja kugikkiriza, fakul bagambe li amali, nze nnyina nkola eyange kwenja okutambuliza obulamu bwange, walakum amalukum, kakasanga nammwe musazeewo okubeera nga muyina enkola y'emirimu gyammwe, antum bari'una mimma a'mal, mwe temujja kubeera nga muvunaanwa nze ebyenkola, wa ana bari'un mimma ta'malun, nange sijja kuvunaanyizibwa ebyo bye mukola. Mulimu olubimbi lwammwe, nange nnima olwange, mujja kwetikka eggugu lyammwe, nange neetikka omusaalaba gwange. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم mulimu bo man yastami'una ilayka, abajja ne bawuliriza buwuliriza ng'obadde ogisomera ng'oginnyonnyola naye nga bambi bakoma kuwulira. Afa anta tusmi'u summa, Allah abuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti okakasa osobola okubeera nti oggula amatu g'abo agalabika nti gaazibikira ne gabeera nga amatu bakiggala? Osobola okuggula amatu g'abakiggala? Walau kaanu la ya'qiluun, ng'ate newankubadde nga ku bwakiggala bw'amatu otaddeko okubeera nti amagezi tebalina, tebategeera. Abantu bangi nnyo bawuliriza Qur'ani ng'esomwa naye ne bakoma kubeera nti bawulidde eddoboozi naye nga ddala mu butuufu omulamwa tebaguggyeemu. Bagenda mu salaati ljumu'a ne bawuliriza imaamu ng'akutubba naye ne bikomaawo nga talina kyasobola kukyusa. Kutuba teyina effect, teyina kyeyinza kumukolako abeere ng'akyusa mu bulamu bwe. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم, ate mulimu gurupu man yanzuru ilayka, bo nga bakoma kukusimba maaso. Afa anta tahdi al-umya, gwe okakasa osobola okuluŋŋamya oyo omuzibe n'omulaga ekituufu, walau kaanu la yubsirun, newankubadde nga tebasobola kuzibula. Bamuzibe tebasobola kuzibulira, tosobola kubalaga kituufu ne bakiraba naye bakoma kukutunuulira ne bagamba nti omusajja asomye naye byasomye olina ky'osobola okugyamu okyuse. Eyo nkola yo weeri. Allah agambye nti Qur'ani y'abantu babika ebyo bina, mulimu agikkiriza n'akyusa, mulimu atajja kubeera ng'akyusa ofuuyira ndiga mulere era omala bya mu bulago, ate mulimu akoma kuwulira n'asaakaanya busaakaanya nti omusajja ayogera, so nga ate waliwo akoma kukulaba obulabi.
waddenga ne siddi yaffe eno bangi bagamba nti ffe twali badde tugiwuliriza naye twagala kulaba naye nga ddala mu butuufu okuva edda leediyo zibika era ne bye zibisse ne tulabika nti tugenda okuziika naye ng'ababika tetubalabako bwe tofa kubeera nti otunuulira oyo asomye wabula asomye eki era ki ky'osobola okuggyamu. inna allaha la yadhlimu nnasa shay'an walakinna nnasa anfusahum yadhlimun. inna allaha mazina allah la yadhlimu nnasa shay'an simweteefuteefu kubeera nti ali azaamaanya abantu ekintu kyonna walakinna nnasa anfusahum yadhlimun naye eky'omukisa omubi abantu bo basazeewo emyoyo gyabwe okugirya azaamaanya. mu kiseera ky'okusaala abeera mu kapiira so ng'ate mu kiseera ky'okusiiba ateekawo alsaazi. mu kiseera kya hijja n'agamba nti etuukira mu nnaku ezikola eza ssekukkulu ate mu kiseera kya zaka n'akutegeeza nga ye bw'ayamba abantu bangi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nze siri mweteefuteefu kulyazaamaanya abantu ng'abantu bwe bali abeeteefuteefu okubeera nti bali azaama emyoyo gyabwe obutagiteeka ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna baynahum قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم مجكرور ناكو الله رواغندو كوكونغانيا abantu era abantu be bali maro kungana masoka Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubeera nga beteekako ekintu ekitali kituufu bagenda kugamba nti ka allam yalbathu bagenda kwetunuuliramu balabe nti balinga abatamala ku bulamu bw'ensi eno kiseera kinene illa sa'atan minan nahar bagenda kwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi baabubalamu essaawa emu ng'ate yabudde bwa misana. Allah subhanahu wa ta'ala nga batyo okumubuulira nti baawezaayo ennaku eziwera kubanga emirimu gye balinawo ddala mu butuufu bwe bagigattagatta tegiweramu lunaku lulamba. n'olw'ensonga eyo bagenda kuyiiya nga baagala okuteekawo bamulage obulamu bw'ensi Allah bavunaanira bwereere kubanga baayitako kuutwe baamalako essaawa emu yabudde bwa misana. yata'arafuuna bainahum Allah agenda kubawa obusobozi obumanyagana wakati waabwe. omuntu agenda kutegeera omukwano gwe oyo gwe baalinga naye mu bwonoonefu gwe baanywanga naye enjaga gwe baabeeranga balya naye amayirungi gwe baazannyanga naye ebiseera by'okusaala. yata'arafuuna bainahum agenda kubawa omukisa ogumanyagana abantu babeere nga bategeeragana. kad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llah mu butuufu bali kwasala ennene abantu abaasalawo okulimbisa okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala wama kaanu muhtadin ne bafanga ddala mu butuufu tebabaliddwa mu bantu baali ku nsi nga baluŋŋamu. abantu abo bafiiriddwa ebiseera byabwe byonna bye baamala ku bulamu bw'ensi bibasaze so ng'ate n'obugagga bwe baayina bubasaze obuyinza bwe baayina bubasaze era bagenda kulaajanira mu kiseera nga Allah bw'agamba nti ma aghna anni maaliya halaka anni sultaaniya obufuzi bunsaze n'ensimbi zinsaze naye abaali bategedde baabiteekawo Allah waayagala nga babuukira waggulu nga basambira waggulu nga jjanzi. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك نيم بطوف تسبر كلغاكو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكسبر ekyoku kulagako بعض الذي نعدهم ebimu ku ebyo bye tubalaganyisa nti bibonerezo byaffe n'obirabako naawe n'agago. awo oba si ekyo natawafayannaka tusobola okujja mu bulamu bw'ensi nga tetubikulaze. fa ilaina marji'uhum kasita gye tuli gye bajja okudda. thumma allahu shahidun ala ma yaf'alun oluvannyuma lwa byonna kakasa yagalagaana Allah ku byonna bye bakola waali ng'omujulizi. walikulli ummatin rasul فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول بلي ملين بقبيرم مبكى فإذا جاء رسولهم مبكى وابيب عليبان غازي
qudiya bainahum bilqisti bagenda kulamulibwa wakati waabwe nga Allah alamuza mazima wahum la yuzlamun abantu abo tebagenda kubeera nga balyazaamanyizibwa buli bantu balina omulembe gulina omubaka Allah gwasindikayo abeere nga